alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd, ngoyogera ku sente mpuliranga emmeme erina wedda era nze abasawoti mutawananga kunyiganyiga nti murabe obo muti gwe nsuulako sente nsuulako bw'olaba nga sizze engulu ng'omanya nti Ssekkadde yafudde na nze nisinga omwana naye omanye ekimuluma nti nzirya njogera ku sente bwenyogera ku sente ng'anyiiga naye zingamba nenjogera ku birala akati twende mbere twende ate abaana tobafunanga tolina sente kubanga atalina sente bamugaana okuwasa n'abafuna ati. So when you talk about children, you talk about money. So kiri baganda bange tugenda kwogera ku kigambo kitono nnyo. Twagamba ku luno twagamba nti amasomero gakoze kye gasobola okukuza emotions z'abaana, skills z'abaana ne byonna okubategeka. Twagamba nti eno ffe tubononye. So twakoma ntuga nti alright tugenda kudda ku emotions za mu FED, mu Foundation of Education. Alright tugenda kugamba okwogera ebintu ebitajja kubasanyusa. Yes, temujja kusanyusa naye nga bye biki? Temujja kusanyuka naye nga bye biki? Ngenda kubabuulira biki abazadde bye basuubira mu baana mu masomero nga abasomesa tebabirina. Nziramu biki omuzadde byateekwa okumanya nti ntwala omwana wange ku ssomero naye bino tagenda kubiyiga mu basomesa tebiriiyo. Ntegerekese abaganda bange, naye ebyo obutabaayo sitegeeza nti tebisaanye kubeerayo, wabula njogera kiriyo temubisuubirayo kubanga abantu tebabikola wadde bateekwa kukola ki. Munfuna bulungi. Sitegeeza nti abasomesa tebasaanye kubikola, wabula nkubuliranga education ya Uganda bwekola ki, bwetambula nga nabbi bwe bagamba nti abantu beno bawasa lwaki abina. Hanyuma njagala kubagamba nti ekisookera ddala baganda bange, abasomesa si bayivu nga bwe tusuubira. Nabage mugenda kunyiiga naye ekyo kankibabuulira. Abazadde mwenna nga nange kwendi tukakase bulungi nnyo nti abasomesa bayivu, naye obuyivu bwe baliko si bwobwo bwe tusuubira. Obuyivu omuzadde bwasuubira mu musomesa wane Uganda teribuliiwo. Kubanga nganze omuzadde nalisuubidde omusomesa nga ye source ya knowledge y'omwana wange esooka, naye tugenze okukizuula nga abasomesa tebasoma, abasomesa tebanoonyereza, abasomesa tebatuula ku programs oba za radio oba za TV ezizimba. Olaba n'abasomesa basalawo okutuula ku ma TV nabo baagala mupiira na mizannyo, baagala Kinigeria nga bukyabiraba mpaka olwaleero teri kiyali ayizeemu kyagenda kusomesa baki baana. Ayagala buzannyo bw'abayindi, oluyindi lwatategeera, anyumirwa nnyo oluyimba lwa Kiringala, talina kyamanyi mu lulimi olulingala. Abasomesa temusuubira nti bali ku buyivu nga mmwe bwe mwalisuubidde, ng'ate tteeka ku musomesa okubeera ng'ali mayiro mu maaso ku mwana gw'asomesa. Musomesa ateekwa okukola research, musomesa ateekwa okunoonyereza buli kimu, musomesa ateekwa okubeera nga alina knowledge y'ensi ezimwetoolodde zonna, ng'amanye eno bakola kino bakikola kino. Kwegamba nga kubanga nze omuzadde okukwata omwana ne mukuwa emyezi 3 oba emyezi 4, wallahi mba nkakasa nti gw'ogenda okuzimba omwana wange omuteekemu buli kyenjagala. Naye tugenze kizuula bambi abasomesa tebanoonyereza, somesa tebasoma.
Banja abasomesa nga akoma okusoma pepa gyasemba okukola. Kubanga bangi bayingira mu masomero agatali strict nti ne schemes bakola. Nosanga nga asomeseza mu katabo aka library ali mu MK ne katuuka n'okuddugala ne kafuuka akayero ne kava mu bwa yero ne kagenda mu bwa brown n'akasabika n'okukasabika nga kakaddiye. Noga nti singa omwana ekitegeeza baamugulira ekitabo kyali badde better than okusasula fees ezo zonna. Abasomesa tebasoma, nabo bennyini bakoppa bukoppi. Nosanga omusomesa ng'asomesa akutta akatabo awandiika ku lubaawo naye tasobola bikwata mutwe. Oli musomesa kikaki okoppa yakoppa mu katabo ate bw'agenda okuwa omwana test era n'agenda mu library n'akoppa mu bitabo. Akoppa biki? Bibuuzo byagenda okumuwa. Ate n'amala n'akola ne marking guide. Obulyaza amaanya ne buvaawo ne bugenda ku ntikko nti ate n'agamba omwana ng'ayingira okukola paper, leave there your books. Gwe wansomesa okoppa, onoonye osetinze paper ng'okoppa, ogenda gimakinga ng'okoppa. Kakati nze agenda ogikola ku lwaki omwana okukoppa? Bagirivisinga dosi n'agiyitamu naga nti yeeyo. After exam ne bagiddamu yakoppa. Kakati n'agamba omwana tokoppa. Era byebyo omusomesa nasobola nga asomesa Kurani, asomesa hifuzu kwata mutwe naye yennyini abikudde Kurani. Omwana mugasoma, omwana n'asikatira n'amukuba. Kati ate ye naddukaddeyo mu Kurani alabe watuuse. Kakati gwona nyina olaga omwana tosobola kubikwata, kulwaki oyagala omwana abikwate? Ofuna nze omwana bwe nyina butono nange enzanya, nyina okulaba emipiira, nyina okudduka, nyina okukola. Omwana obuvunanyizibwa bw'alina bungi nnyo obutwale knowledge, kubanga gwe ate omulimu gwokukola ki? Kusomesa. Ate asomesa alina okukwata. Yes, omwana alina. Ogenda n'osanga abasomesa nga omwana alina subjects 10 bamukuba emiggo baagala buli zonna from first grade. Ye ng'omusomesa oyo akukubira history from first grade asomesa paper 1 paper 2 tamanyi nagisomesa. Nze ayagala paper zonna 3 nzifunemu first grade. Buli azamanya bwa kikaki. Omusomesa nakuba nga ofunye max nga mu kika kyabwe teri yali azifunye mu bungi naye teyazifuna ne bakuba emiggo. Kanti bano ayagwana akuba gobagoba olw'okusoma obubi n'akuba. Luno omwana wankubye emigo nga 10 nga bonna abamukubye wallahi max zaafunye baali badde bazifuna, tebaali badde teachers. Kubanga abantu bangi nnyo ebiseera ebyasooka bagenda nga mbwa teachers kumala kukola ki? Kugwa butakita bulungi. Kale kanjirongose nga tebayise bulungi. Kakati ate akuba omwana somesa tebasoma. Mu bintu ebyasinga okunsanyusa mu 2009 ng'ennaku z'omwezi 28 mu 2009 ng'ennaku z'omwezi 28 mu Gwokubiri bakola conference wano mu Kampala ey'abasomesa 2,205 bonna ne bajja 2,205 mu myaka 3 ng'abasomesa 3 bokka be bakkiriza nti basomye ku kitabo ekipya mu myaka 3 egiyise. Ekitegeeza nga mu average buli mwaka musomesa omu yakoze eki? Yasomye ekitabo. Kakati please ku bintu ebijja bigwawo ebipya abasomesa ku lwaki temusoma? Abasomesa ku lwaki temusoma? Nosanga abaana nga bamanyi buli kimu kati ng'ate abasomesa tebafuddeyo kweyongera kola ki? Kusoma. Obwongo bw'omwana buli sharp. Kati buli mwana adda ku kompyuta naye ng'ate abasomesa bo tebamanyi ki? Kompyuta. Kakati ona leading otya abaana nga bamanyi kompyuta nga gwe tomanyi? Life etambula mulina okukola research abasomesa.
buli dakiika kubanga gotambula na bwongo bw'abantu gwolina okubeera ahead knowledge eringa sente kubanga ate sente ntuuyo obugagga ntuuyo bw'owumula nga zikala ne knowledge bweri olina okubanga buli ddakiika osoma togendanga mu bantu nga tosomye. Mwe bamaseeka kyemuva mutandika okuvuma abantu kuba muba temusomye. Okuvuma tekwetaaga kusoma. Era waliwo ayimirira n'avuma n'omubuuza nti mutuufu wasomye reference kyeyi nga avumye buvumi mpaka neggwako kubanga reference erimu okuvuma. Exactly bebamu seeka olina okubanga abantu bonna b'okulembera bonna okakasa nti irimu ogirina. Teri muntu amanya byonna kuggwayo naye percentage gigezeeko okusinziira abantu b'olimu. Kati nze ndi hafizu ya Saruna, nze kati nteeka okumakinga sure nti manyi ya Saruna bwe mba nsomesa ki ya Saruna. Kwa kintegeeza nti you have to make sure nti abantu b'okulembera oli ready okubanga oba satisfyinza mu knowledge, ng'obakusa mu knowledge. Omuntu wabeera ne knowledge mumujjukire. Waliwo omusajja omu bamwetanga Haruna Rashid. Haruna Kabaka ndoza mumanyi. Haruna Rashid yagenda Madina nga Imamu Malik yakamaliriza okuwandiika ekitabo kye kibayita Muwatta ga Imamu Malik mu hadisi. Nokoya abasajja abayivu nga balina akaabwe ke bali abazibu. Omuyivu nga alina sente taba mwangu. Haruna Rashid bwe yatuuka n'atuuka mu lubiri lwe olw'e Madina ng'omukulembeze w'Obusiraamu, mukulembeze w'ensi yonna. Haruna Rashid yali kabaka. N'agamba nti n'atuma Jaafar al-Barmaki prime minister we nti mugende mundeetere Maliki ajje wano ansomese Omuwatta, ansomese ekitabo kye. Jaafar al-Barmaki n'alinnya endogoyi n'agenda wa Maliki ewaka. Aga nti kabaka yatuuse e Madina wategedde nti gyali mu lubiri yazze nti obadde ogamba ki nti abadde ayagala ajje omusomese ku kitabo kyo Muwatta aga Imamu Maliki. Imamu Maliki n'atunulya Jaafar al-Barmaki n'amugamba nti ssebo genda omugambe mutoledde salaamu naye mugambe eri muba girumba terumba. Kati waliwo omusajja omwe yadifendinga abamanyi. Omanyi formula eryemu buli lwolaba omumanyi agenda mu nnyumba z'abagaggo anaddala abakulembeze mugjeeko knowledge yo. Kagabo oba gwe wagimugjeeko. Mu Busiraamu tebakkiriza mumanyi yenna kugenda mu mbiri z'abakulembeze kubanga abajja kutundayo eddiini. Nabagamba nti eddiini n'obwetaavu byonna tubeera nabyo, naye omuntu bw'abeera n'obwetaavu kyasooka okutunda ddiini kubanga si ye ya Katonda. Era kyobulamu mu ebyo olwaleero mugadduwambi enkya mmwe muzisoma mawuledi mbi abaavumiranga mawuledi ng'osuubira nti newe bagisomera ku kitundu wuze kuggwamu. Kati be basooka ku miki kubanga basuubirayo ez'ekinaala. Gamba ekiri fanenze nyina gwe nabuuza nansekerera naga nensekadde oli dangerous ku society. Namugamba naye mmwe nammwe leka kunnimba mawuledi ezawano mbi eze Libya nnungi lwaki mugende Libya Gaddafi okusoma mawuledi naga sekadde oli dangerous nnyo nga ziriza dola. Mugamba nti so kakati baganda bange mutukunye eno kubanga tetubimanyi. Naye back at the point Haruna Rashid Jaafar n'amugamba nti nvudde n'ekyempulidde ntidde okukigamba nanga kiŋŋambi kiki nti akasajja kagambye nti iri mu baginoonya si yeekola ki si yenoonya ajje wano bw'aba ayagala irimu.
Haruna Rashid naga nti akasajja kana kanengezezza olwayirimu yako nvudde Shami yonna njagala kusoma tuuse mu lubiri lwange wano nkayiseko kave wali kajje naye kaganya olwayirimu yako naga nti kale bonna abakulembeze bonna abali muga tugende tukaleeta kifuba nabaga nti temugenda kumulumba yasoma ebitabo bye yasoma ebiki naye kyensuubira bw'abeera nga ebitabo ebyo ate tatunudde ku saidi yakujja kunsomesa ayinza okujja ate okunnuŋŋamya kubanga nkakasa talina kyanjagalako oyo baali bakyali awo Imam Malik ng'atuuse naye kyebalabirako nti tazze lwakuwa kitiibwa Imam Malik yalina enkola ye nga bw'aba agenda okusoma hadisi oba okusomesa ayambala olugoye olusingayo obulungi n'afuna ewuzu bulungi nnyo tiyali seeka wakwambala bu Imam Malik nga iranga nti I have to make sure nti nyambala okusinga bonna bensomesa. That is Imam Malik. Era ekiri fun tiyasomesako hadisi mpya okujjako nga agisomeseza mu ngoye empya. Ng'asomesa hadisi ng'olwaleero bwe baba bagenda bwagamaliriza nga bagenda kutandika endala oba after 2 days 3 days eri eweddeyo ng'alina kwamba era bwe yangambala ng'olugoye olupya lwebatalabangako nga bamanya nti azze kukola ki kusomesa hadisi mpya. That is Imam Malik. Kuba imamu abana teri ali mwavu la kuba abalanga omwavu yali Ahmad yatunda ennyumba ye agulemu ebitabo naye n'agulako n'ennyumba endala kati wabeera n'ennyumba ng'ate ba imamu bakati basula mu za mizikiti yali tunze taliye muvaako naawe teri ba imamu baali baavu ba imamu bedda bw'obazuukusana ba imamu bakati bano si bazinyi. Saagala tugendeyo muveeko Ssekkadde bangambye dda sirina gye nkulembera sirina gye nkulembera onangambye naawe jange okulembereko oswala 5 olabe bwe kikola ki era ngenda kuddayo nkomewo. Ati baganda bange Haruna Rashid abaali awo Imam Malik najja naye nga tayambadde engoye ze zakusomesa ali muza bulijjo ngoye za bulijjo ambadde bulungi naye size eziri bwaba agenda okusomesa bamanya nti Allahu Akbar ng'alabika hadisi hadisi ya kitiibwa hadisi tebera nkonkyafu kuba kiyambala ebikyafu. Imam Malik n'atuuka n'ayingira n'atola salaamu ne beefunza bonna ne bamuddamu salaamu naga nti sebo Amirul Mu'minin ozeeno nti ye amuga nti njagala nkubuulire eri mu baginoonya yo tekola ki tenoonya ekirala bw'oba oyagala tukuwa ekitiibwa sooka otuwa ekitiibwa. Kaakati bw'oba oyagala kusoma nze okukunona nga student nnonye student kubanga ovudde kati nnonye students follow me at my home. Naavuduka Haruna nga talina kyakkola n'asituka n'abantu be ne bagenda owa Imaamu Malik ewaka n'amutanga amutuulaawo bonna nga bwe bazze. Imaamu Malik n'ayingira ekinaabiro n'anaaba musajja muyonjo bw'amaliza okunaaba n'ayambala engoye ze ezaki zebbeeyi eza ddalasa bwe yavaayo bw'ati Haruna Rashid anaga wow naga nti bwe ntyo bwe nsomesa hadisi bwe nsoma nkola ki Haruna Rashid naga nti kati bano baveewo nze onsomese naga nti erimu bwe tunagikwekaabamu bano bajja okujjukiza kubanga be bantu nsijja kubeera nawo nti nkujjukiza kansomese nabo kyotakutte be banakujjukiza kuba atogenda kudda wange beera nabo mutuule mu layini emu osome nabo wadde oli kabaka mutuule mu layini emu ne batuula n'abasomesa n'amala aga nti mubandabire mbakole ki
Haruna Rashid n'agamba Jaafar al-Barmaki nti oyo omusajja agenda kufa nga tukyetaaga irimu ye, kubanga irimu ye ebikolwa gy'alina nnyingi nnyo okusinga yaki. Kati andaze nti ne bwe mbeera n'obufuzi obwenkana butya nga siina irimu, siina kyenkola ki, siina kyennyina, kanzireyo nsoma irimu, kanzireyo nkola ki, nsoma irimu. Baga to the point nti abasomesa baffe tebasoma. Tubagaa nti mbagambye nti mu 2009 mu mwezi ogwokubiri nga 28 bakola semina nga abasomi bali bameka, abasomi ku bitabo. Abasomesa tebasoma, abasomesa tebasoma. Ekayirira abasomesa musome ebitabo, bitabo bivaayo buli ddakiika, muli gyekula. Bw'onaasigala nakali akako ke wasoma, abaana onaabawa knowledge ekyempya. Kati abazadde mukimanye nti knowledge gye mwagala ewerako ne research ezo eziwerako abasomesa tebazikola ki, tebazirina. Kyengenda okusembyayo ekyo munkyawe, naye temwanjagala nti sinnaba kukyogerako. Baganda bange, abasomesa tebayigirize baana baffe ku generatinga income. Abasomesa tebalaze baana baffe nti omuntu asobola okugaggawala, era batamizza abaana okusoma obusomesa kubanga abaana tebeegomba basomesa. Ate omwana bw'ateegomba musomesa tagenda kukwata byakola ki. Kati ate teri muntu yeegomba mwavu. Abasomesa kyali badde kibakakatako okugeneratinga ekyo ekitono kye bafuna ne bakijjamu kye bakozesa ne bongera ku income yaabwe. Nze saagala ŋŋambe nti oba oli musomesa osomesa Makerere ofuna akakadde kamu kitundu oba bubiri, abantu bangi abalinnyira ku kapita eyo miliyoni 2 oba akamu n'ekitundu ne bagaggawala. Ku lwaki gwe afuna akamu n'ekitundu oba akamu tosobola kukayimirirako n'okola ebirala nga n'obudde weebuli? Abasomesa be bantu abamanyiddwa nti bafuna holidays ezimanyiddwa. Kakati olw'okuba nti tebasobodde ku generatinga income zaabwe ne holidays tebazifunamu. Omusomesa asomesa entrepreneurship nga ye tasiikangako katoni ya chapati n'agitunda mu holiday. Kyova olaba wano mu covid batutana okutwala mu parliament nti abasomesa kati basiika chapati. La ilaha illallah. Ani agamba chapati kibi? Abaana buli jesare ze bayeta ku ssomero abazadde babo basiika chapati. Kati namwe mutuusa okugenda mulaba abazadde gye bazijja ate mutandise okuyomba nti abazadde abasomesa kati bakuba matafaali. Okuba matafaali kibi? Ne Uganda claim gali matafaali. Ne bwogenda mu Sheraton waliyo chapati. N'omwana asomye catering asoma okufumba ki? Gwoyinza otyoga nti chapati omulimu mubi. N'olaba nga MP Mulamba yakyogera nti abasomesa kati basiika chapati. Ani agambye okusika chapati kibi? Bulijjo abazadde gye tujje ssente ne tujja ne tubasasula ku ssomero. N'olw'okuba mmwe muzirabira mu banka temumanya bwetuzigeneratinga. So abasomesa balemeddwa okuba tebagenda kubeera kyakulabirako eri baana bammwe. Nze olwaleero waliwo ebintu byentunuulira Ssekkadde ninga nti wallahi ensi eno Mungu atuyambe. Kati olwaleero abasomesa bali ku strike ya nsimbi, si bwe kiri? Naye njagala abasomesa mutunuulire ebintu biri. Please, njagala mufune bulungi. Sinnagambako nti abasomesa bafune sente nyingi. Nkikakasa sente ze bafuna si ze bateeka okukola ki? Ekyo kyo ndi nabo. Naye nze ndi ku issue y'okwekalakaasa. Nze njagala mbuze ebintu bisatu. Musomesa ki eyagenda okufuna omulimu mu gavumenti n'alamuza salary nti gye yasangayo baalamuzaganya ne mukama we nti nja kuwa zino n'azikiriza? Buli musomesa yagendayo nga salary gy'amanyi ntono era gyeri era teyagambako nti mu nnyongereko nze okujja. You applied humbly. Si bakiri? Kakati applied humbly.
waligenza okwapulayinga ng'osoose kubuuza bewasangayo nti bamaze ebbanga kinga tebabongeza. You get my point? Naye mugendayo n'oyingira mu busomesa n'omanya nti bensanzeeyo bamaze emyaka 10 tebakola ki, naye ate n'ogulirira n'okuyingira ku payroll. Waguliridde n'okuyingira ku payroll nga wali okakasa nti esente nki kati tutawanya. Munfuna bulungi nnyo. I'm with them. Esente entono. Esente entono. Naye mwasabanga mumanyi nti zeezo. Era mwali mukimanyi nti ababasookayo bamalanga ebbanga erisukka eryo nga tebabakoze eki. Ekitegeeza mwasabanga gye mulaga mu bikola ki? Mu bimanyi ebiriyo. Kati kuba kimutawa. Nimugulira n'okugulirira. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu kye njagala mumanye. Era kidde eri kyenjogedde nti abasomesa abantu bannayuganda tusoma ne bagamba nti abaddugavu mu kizibu kyaffe ne bw'otuula mu nnyonyi ne bw'otuula mu bbaasi wallahi okutegeera nti omuntu muddugavu olaba kunyeenya mutwe ng'oli mabega oba olaba anyeenya mutwe olwo wataddeko ki ekifone awuliriza nnyimba za kiringalano tabitegeera n'amakulu n'olabira ddala oddole eri mu nnyonyi. Abazungu b'omulaba nakatabo basoma, abaddugavu tetusoma. Era abaddugavu oyagala okumutta wandiika lw'onaamutta ne w'onaamuttira ne by'onaamussa obisse mu buwandiiko obimuwe. Ojja kutuuka okumutta after 2 years 3 years nga tannaba na kusoma nti bagamba bagenda kunzita kubanga tetusoma. Ekyo kimu. Ekyokubiri we tuba tusomye tetutegeera. Bwe tutegeera tetussa mu nkola. Bwe tugenda okussa mu nkola tusobya. Billahi mumbuulire mwe temumanyi gye mubeera. Mubeera wa? Mubeera mu Uganda. Njagala mumbuulireyo strike yonna eyali ekoleddwa gavumenti ya Uganda n'epondooka. Njagala mundeetere mu history. Kakeeto gwe munnamateeka mmwe musome nnyo history. Njagala mbuulireyo strike eyali ekoleddwa wano mu Uganda. Gavumenti ya Uganda yonna n'epondooka n'ekkiriza abastrikinza be basabye. Kati galiwa? Sirika saagala kunjogeza bingi. Baali bagatwala mu striking ne bakola ki? Mwagenda okustrikinga nga gagenda dda. Saagala nze simanyi yo strike yali epondoosezza ggwanga. Twekalakasa olwa vaati, twekalakasa olwaki ne bivaawo. Please, you know the language of your government. Okuva mu 1962. It has only one language. Bekalakasa abasayansi ne balyoka babongeza. Abasayansi bamala kwekalakasa. Abasawo ba sayansi bekalakasa. Tebekalakasangako sewo. Tebasaba na kubongeza. Waliwo ekyali kiyita. That's the life. Kati my dear, mwe baba atisibubukira. Njagala mbabuulire. You apply humbly. Mumanyi embeera gye tuwangalyamu ndi gavumenti zaffe enjavu. Bababuulira ne sente z'okakasa nti tebalina gye basobola kuzijja. Era ne mukuba engalo. Mukakasa nti mugenda zifuna ezo. Kati babagadi abasayansi bagenda kufuna sente meka? Bukadde buna. Sigale meka wanasalako. 2.5 nkaleteeka waaga nga ne UPE yavudde olw'obutabeera na ssente. Ekirala kye njagala muyige, njagala mwenna abastrikinga musse ebintu mu mutwe bino ebibiri. 1, nti ostrikinga lwa bwavu. That's number 1. Number 2, obonyaabonya baavu banno. Amasomero gonna aga strikinze temuli mwana wa president wadde wa minister no wa MP talimu. Baana baffe abaavu baganda bammwe be batasoma. Who is a loser?
njagala mumbulire mmwe abaavu bakola lockdown ababagaga tebasigala nga basomera mu international schools kakati njagala mumanyire bwemwekalakasa omwaka muzzukulu wa Museveni tali mu UPE, muzzukulu wa MP tali mu UPE, muzzukulu wa LC3 tali mu UPE. Abali mu UPE baganda bammwe, bato bammwe, baavu bannaffe ffe abaavu ffe tubonaabona so si bali. Kati wallahi temusuubira nti baluma senga byali baluma 2 days zimala 2 days kolaki zimala. Njagala muli abasamu abeekalakaasa gye mwekalakaasiza tiwalwalirayo mugagga oyo. Oyinza n'okusanga buli alina erinnya eririmu ennukuta yetalwalira eyo. Kati mwe nimwekalakaasa tetugenda kukwata ku balwadde bali bagenda Germany mwali mbakutteko bazalira Germany senyiga balumira mu Agakane life yeyo. Kati nga gwe weekalakaasa nze omwavu munno ng'onnumya nga bali tebalumiddwa. Strike teina byetuleetera. You applied humbly. Vamu okulumya abaavu. Kati abaana mitwalo emeka abatasoma, baana abasuka emitwalo 15 tebakola ki? Naye wallahi bonna baana baffe abaavu abaana baabwe temuli. Kati abo bonna baluuza ku lw'abantu abatawera lubatu ate nga bo tebali affected. Era abaana obanaddayo okusoma abaabwe tebajja kudda mabega, abaffe abaavu bajja okudda emabega. Kaakati olwo kitegeeza mukakasizza gwe ayeekalakaasa omusomesa teri mu kika kyalibeera musomesa after, kubanga ayalibadde omusomesa weekalakaasiza n'otamukola ki? N'otamusomesa. Abaavu ffe tubonaabona mu strikes zino bali tebalumwa. Ye ndowooza yange Ssekkadde ninamwe temubiraba. Kuga olinga agamba nti onyimye sente nodda kayumbako n'okakonkona gw'omwavu. Nze oba munyimye sente kaneekalakaase njasa obudirisa bw'ennyumba yange. Kati kye mulimu baana bammwe, baganda bammwe, bato bammwe bwe batasoma. Munoonye method endala. Munoonye ki? Naye kati mulumya ffe baavu. Ye ndowooza yange Ssekkadde. Gwe banoonye method bayingirayo nga babimanyi nti ziizo baveeyo. Withdraw. Teachers withdraw. Gamba nti sente ntono kanve kubanga abantu batuva ku mirimu bulijjo si bakiri. Muveemu abalala bayingire abazaagala nga balaba nnyingi. Baveeyo naye nga tebeekalakaasiza. Bw'obeeranga ku mulimu n'olabanga essente tezikumala, withdraw from the job. Don't kill the job. Abalala bagende. Nze nkakasa nti essente abasomesa ze bafuna ntono. Naye method y'okwekalakaasa abaana baffe abaavu ne batasoma, baddokita ne bagaana okujjanjaba abantu abaavu ne bafiire mu malwaliro. Wallahi kituluma nnyo. Nti method zonna ze bandibadde bakozesa okusobola okutuusa eddoboozi lyabwe teriwulikika. Ey'emu ku ezo eya strike y'emu ku ezo. Kati nayo bagireke nga obaaleka endala. Kubanga nje njagala ngambe strike teina kyegenda kutuyamba. Era nkakasa ndayira erinnya lya Allah yatammange nga tanyedde Mountain Dew bajja kuddayo nga tebabongezza. Yintanajja mange tiyamunywako. Wallahi obwavu bubi bajja kuddayo nga tebabongezza. Bajja kuddayo nga tebabongezza. Ekyo banenze njagala babongezza. Kyenjagala naye kati nze mbabuulira kiri ku ground tebajja kubongeza. Olw'ensonga kubuli bayitamu tiriwulirwa. Baveeyo vaayo bulungi ogende tetulina basomesa. Si bwe kiri. Bw'oba n'olaba nga tiwali basomesa bajja kwongeza enki.
nsimbi naye okubeera no striking ate n'otuula ewakatokola ate ekirifano kimanyi omwezi gwe batudde guno bajja kuzaagala ziri enkadde exactly tebeekalakaasako era tebeekalakaasako ndi muntu wamutya esente nga tetukikola so kakati nze I'm with you please esente ntono naye nyingi ziriwa. That is number one. Number two, withdraw. Gwenga gwega mvudde mu busomesa. Kubanga ate gwo withdrawing, ne munna withdrawing. Abaana bajja kuyingira. Na abaana bafunemu oyo ayekalakasa yasomera mu UPE. Tuli bana babavu. Kubanga singa twali babavu tetwalikoledde sente ezo. Siba kiri. Twasomera mu UPE yatukuza okutuuka kati. Bo bakalakasa kati basomedde mu UPE. Naye kyentegeeza nti please eyo method tetu abaana babavu basafaringa. Wallahi olaba bwe tugenda okuddayo twasafaringa nga abaana baffe tebasoma ne bafuna embuto ne bakola ki kati era kye tugenda okukola ki okuddamu banga nga tebasoma bafuna mbuto bakola ki naye si baabali baana baffe abaabavu kati uyize luza kasi ffe abaavu so mutusaasire ffe abaavu be musaba sente ezo tuli baavu naffe tetuwa misolo tuli baavu tetusobola kutwala abaana mu private schools government zetusobola mutuyambe abaana basome abaana bayiga ate njagala mbabuliremu abasomesa saagala kubyogera byonna abasomesa kyeŋŋenda okusembyayo nti tusize ensigo embi mu baana abato era bwe muwulira amasomero ageekalakaasa nga mmanya nti basomesa babayizi kubanga kiba kitegeeza nti n'omwana bw'anaayagala bamwongere ku mmere ng'ebadde ntono ayina kwekalakaasa kubanga ne tukyewe yayagala omusaala yakola ki abaana bonna bagenda kutandika kukola strike mu masomero emmere embi nabo bastrikinge nga mmwe omustrikinge nti omusaala mubi emmere eruddewo bastrikinge bajja kukuba mmwe kubanga mmwe mubakoze eki mubayigiriza kitegerekese bulungi nnyo abaana kati bagenda kulanga bamanyi nti embeera yonna yakustrikinga buli wamu bw'oyagala kwetaasa strike akuzaala abasomesa bakola ki bastriking kati naye bw'onaamugambako gw'omusomesa wennyini bw'omugambako kyomugamba nga naye astrikinga kubanga nawe wamulaga bwewalina kyoyagala wakola ki ekitegeeza pistok teriyo debate musomeserayo kubanga debate muyiga abaana nti bwewalina kyoyagala kitebulinge tukiteeseeko siba kiri bwetugana okiteesaako mu debate tukubagana nga tuli mu bibiina mumunsi nemusa tutu kyani nanga nti atusi kakati baganda bange mbegayiridde amoziyo basomesa bannange sente ntono mbi nnyo tezirinawo nga kintegeeza nti tezirina kyeziyamba tutuuse ku kiseera nga okwata emitwalo 5 n'ogenda mu supermarket n'ovaayo n'akaveera nga okasituziza nasu nokakasa nti oba banzibye sente tezikyamala naye kati back to the point bisesa waliwo wano abasomesa naseka wano abasomesa makerere bekalakaza ngesente zebaagala abasirikale abakubatiya gasi tebazifuna abasirikale bakonga zino polish zibawo profesa abasirikale bategeere sente zebaagala nibabakubatiya gasi abasomesa bekalakaza baagala milioni 3 mbadde bafuna makati emu kitundu akubatiya gasi afuna 5 kati yembeera gye tulimu nti ensale embeera y'ensi mwe tuli njavu mbi nzibi byonna biri omwo naye nze kyendiko nti okwekalakaasa kwammwe kukosa ffe abaavu fekka abali eri bakola police makers tekola ki kibola tebafaayo kati ne bwe munaamala omwaka nga temusomesa wallahi they don't lose kubanga era mwamalako ebiri nga temusomesa ng'ate abaabwe bakola ki basoma ani bwebande weeks ebbiri ate oba ekyewunyisa ng'olowooza bo tebakimanyi nti science bamusoma mu art teri musomesa wa science okugira nga asomeseza mu art science temusomesa mu luzungu oluzungu ki agwa mu art soba mu science n'abasomesa science bamusomeseza mu ki muluzungu siwe kiri naye tebabafaako bulanga bawudde wakati w'ebintu ebyo
all of them are teachers. Fenna mbutuufu kirungi okwala ba teachers. Ye kakati waba yasomesa science neki ng'asomesa wano math ne SST. Tebali abasomesa bwe bate. Tebaliyo. Bagenda musasulirawo. Kati kitegeza every science teacher is a art teacher kubanga asomesa mu luzungu. Ate oluzungu luli muki? Era akuba ebifaananyi ebya science ate okuba ebifaananyi kwaki? Kwa fine art. Akuba omutima alina kubeera mukubi wa mutima bulungi okusomesa science bulungi. Kati ogenda okaganga alina kukuba mutima n'akuba ekibumba n'akuba omuntu ebyo nabya fine ki? Naye nga asomesa ki? Kakati okubyawula kwawula mpeta na lugalo. Kwawula mpeta na ki? Ne basi tukwate mumanya nti tuwote tufaanana. So nze mbagamba nti one abayizi bagenda tuyigako empisa eziteetaagisa nabo bajja kwekalakasa ate batukube ate ffe bano betwekalakasaamu nga tusobola kukola ki? Kubakuba balina emundu kati bajja kutuuka okutukuba ffe nga ate tutulina ki? Abaana bajja tukuba bajja kwekalakasa mugana okubalaga omupiira babakube batumye World Cup siba kiri. So tuleke embeera kugissamu okwekalakasa nga eva yaki yakwekalakasa. Kati ebyo byonna abaana baffe tebabiize ku basomesa baffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.